abadde okyatugamba Bujjigo aba akubye ekintu ki anyweza bufumbo bwe na Susan nenaga Susan teweewala teweeyibaala nawe enkya bakuleka enkya bakola ki bakulekawo garanti ogiyina wa oli kati kankubulye bwanga ne company omukozi n'asooka agenda nadda manya era akyasobola okugenda bw'obanga n'omukazi n'anoba n'agenda manya gy'agenze era akyasobola okuddayo kyane mu Bujjigo asobola okukyawa makula yetakyawa naye asobola okukyawa eba win buli omu alina win ati omu ayinza osooka munne ogutali musango bakuba ne bamuleka mu bbanga ati ogutali musango agambi tolemeranga wantu nnyo mbutuba wamagezi kikati tetujja kubawa bongereyo bakole ebintu byabwe actually Bujjigo tufe tetuminaako tabu oba ayaga bakazi nga 8 just kikola ki yagala ekizibu kyokka kye tumuyinako nti alina following y'abaana abato abatannawasa alina n'abafumbo abagenda okukopa kyakoze eggwanga lyonooneke ate litya omanyi Uganda Ssemateeka Uganda gamba oli wadde mbokola kyoyagala andi bagamba azirongoozi tekikosa mulala kati gwe kikosezaawa ati kakati bakazi baffe gye basabira mujjeeyo ate omanya bw'ogenze kukola omulese naye adduka ku mulimu n'adduka ogenda omukazi empisa zikyuse kati olwanirira bantu botasobola kwerwanirira Bujjigo yali awandise Bayibuli n'emu yayokya gwayoleko Bujjigo nga agasa abagole yayokya ziri embi yatuyamba ku mbi n'agula ennungi n'alekawo ennungi Kristo naye neebalulala bannange ya Bayibuli ate yegenda nnyuma ne bannange bannange kaakati kankubulira ekintu kimu Pastor Bujjigo yawakanya okugattibwa kyokufa kwe kulikola ki Bayibuli eyogera ki nti omuntu alireka kitaawe naani n'ennyina n'agenda n'oyo gwakola ki gwasiimye omuntu akolesa kitaawo n'ennyoka aba afuuse muntu kituufu omuntu asembwayo okwagalwa mu nsi muno muzadde nnyo that is the alpha and the omega to love parents and mothers we understand yes kakati Pastor Bujjigo baavaayo n'aga nti tekiriiyo mu Bayibuli okuleka omuntu mb'olireka tekiriiyo mbuno okufa kwe kuli baawukanya ekitegeeza bwe tusabanga Katonda n'alwawo tuwa tumwesonyiwa lwaki ate lwaki tuba tumulemerako kale Pastor Bujjigo ku mwoyo gw'alina naye Pastor Bujjigo naye ayina gundi Pastor ku mwoyo gw'alina obuyitirivu speech wofeya gy'alina tayinza kuvaayo n'asabira mukazi we Teddy bw'abanga ali amukolako ebikyamu n'akkakkana kati nkwata ntya mukazi wange mutwalibwa Pastor Bujjigo amusabire atusabire mukazi addewo nga badde yekyanzo baakuba ndongo obadda kiro oba nvuma ne mutwala yamusabire nga Pastor Bujjigo yennyini tasobola kukola ki kusabira maka ge ne gatereera ate Pastor Bujjigo kati obuzibu bwalimu ali mu kukakasa bantu nti nakyawa nze yali omutuufu kyaliko ng'oli ate yeetayogera oli mugezi kinaani afuna mwana nagamba ekintu kimu tosobola kutegeera muntu nti musiru mpaka ng'ayogedde amala kwogera noma omusuntu ono musiru awube kiwumba tuutu kiri awo kakati oyinza tegeera muntu nga tayogedde kakati oli gyebaga nti enjogeza etuuka nnyinimu ku muki ku muze kati Teddy obutayogera ate kimukupingidde mu bagezi osanga Teddy abakwogera nnyo ate yandibadde saa kikosa kigambo bwatwali musiru yandibadde asukkako ku Bujjigo mu bunafu bw'okulizoninga osegedde tomanya naate nze nsuubira Bujjigo alina eddembe okwogerako cause alinga influence eri abantu alina eddembe okubuusa abantu abalala waliwo abantu abanyigirizibwa kati gwe lwakuba okirabira mu perception endala waliwo abanyigirizibwa enyirire ezigamba mbu okufa ku kigambo Pastor Bujjigo si mwesimbu atya waneno nema yavudde nekwata noise position nebagamba nti bajja tandika kuki naye wa Pastor Bujjigo omusango gwagenda dda muki Sserunjo ginaagutwalayo okitegedde dda simwaka guno siguwedde kumpi 2018 n'atwala muki nakati neguvunjagalibwawo Pastor Bujjigo abadde akola ki abeerawo ng'aleeka yavudde naga nti Katonda ye taleekanyibwa naye nga Bayibuli yennyini njagala tulage nti Katonda wange munaamuleekaniranga ennyo mwogererenga nnyo waggulu abawulire
Bible yennyini egamba nti mwe yeekalo yani mu abantu mukitegedde si kyaki Pastor Bujingo gy'asula teri bireekaana singa Pastor Bujingo asula ewantu wali ebireekaana asulayo Pastor Bujingo ayinza otandika ekyaki ekkololo mukyali makyaki ayinza otandika ekyaki emuyenga lwaki kitandika eno bamufuna mpola Bible yamugamba nti genda bamufuna mpola mu banaku bamutu Mukama Katonda yamusanga wa ngowaki omukaya naawe akutumira nedda tasobola kuntuma Katonda tatuma bannabbi babiri mu kibuga ky'omulundi gumu kati eri yatumani naye kati wali ku bbiri waliwo Kakande ku ssatu waliwo Ssennyonga wano mu Kikoni waliwo gundi Bujingo wali eri waliyo Yiga ekawaala bali ku layini etya emu abantu bangi tebabamalaawo kyova bagamba katugaba batuma ba Yesu bameka mu nsi yonna bali babaka atogoma muki bali babaka ba Yesu Nabbi Muhammad wali bannabbi bameka aba Muhammad batuma mu nsi yonna tokiyingirira nnyo Pastor Bujingo lekera okuwakanya ebintu ebimu actually ne Bible gyowakanya yennyini Pastor Bujingo byoga tebiri mu Bible ne Bible yennyini gyogamba nti ntuufu yawandiikirwa bantu bakuwa ebyafaayo by'abantu abawandiika Bible eyo kakuwa ebyafaayo bya Matayo Baluko Baluumi Bakulifaayo baki Bakolonsi abo bonna babakuwa ebyafaayo byabwe byonna okuva ku empaka ku Z olabo mulimu ebirungi ebiwera 6 okitegedde Pastor Bujingo okuvayo n'awakanya nebyowakanye oba nebyokkiriza byennyini byawandiikibwa baki bantu tonyize bunyize Pastor Bujingo olumu asukka Pastor Bujingo litaata wange naye olumu that is too much kyekiri kyegambye mbu ayina eddembe okwogerako olina ddembe okwogera olina ddembe okusiriwala naye tolina ddembe kutusiriwalirako tikyotegeezemu ekyo oli waddembe osiriwala naye tolina waddembe esiriwalira ku muki ku mulala kati Pastor Bujingo kyagamba ffe twawukana ne bakyala baffe waba takuwa mirembe waba takuwa mirembe kati nnyoko gatakuwa mirembe nga kuba tuli ku bakyala tanayogerako ku bazadde abantu yayogereko ku bazadde oyo musiru tommanyira bwe bagamba totambula ng'olya ng'ate ogula soda ng'onywa yaŋŋambye kulya olaba nti obusiru naye nga Pastor Bujingo ayina ensonga ye naye ati bw'ogamba ekyo ne bazadde baffe olutunenyaako tubaleke omuntu atakuwa mirembe ng'omuleka abantu bangi bafudde agambye mutereeze nze nandikyogedde nze omwana ndaani nze omugobereza endiga ensiru nandikyogedde naye omusumba bw'avaayo n'akyogera talina mangi ayinza kusaba Katonda wamutumira bajja ku makya Katonda yaŋŋambye tusibe ennaku mmeka 3 Katonda yaŋŋambye nti ekimu eky'ekkumi kyogenda owaayo Katonda abagambira mu ssente n'okusiiba nnyini abalokole abo bolaba abasiiba abasinga abasiiba tebasiiba nti Katonda abagambye basiiba kunywereza abantu muki makyaki gaabwe nti tugenda teeka ovananti y'ekisiibo asitandingako banga concert nti akuya oluyimba naye bwe twatandika ekisiibo twagala overnight bwe tuba tumalako ekisiibo overnight bagatagata webale nnyo bo babeera nezi overnight naye akulageyo overnight mu Bible mbumu ekiri Pastor Bujingo aveeyo bwali buyiya bwabwe Pastor Bujingo akulaga overnight mu Bible ngaye mutali gundi ngera overnight eyo yabanga ya Lwakutaano lwaki tegiteekayo ku Mande tonyize bunyi ennaku edasiza Katonda teziba mu biro lwaki overnight ebeereyo ku Mande gundi wiiki eba temutubuzaabuza oli wa ddembe osiriwala tolina ddembe osiriwalira ku balala that is my opinion ng'oli mukambwe mususe we mwandikomye mususe temutuyiikirako ndusu abantu mubakyamya abantu bagobye bakazi baabwe mu maka abakazi bafuuse ekirala bakazi baffe babasene ne bazeeteramu abasumba embuto zammwe ne zibwagira ziringa entaana z'abaana abato ne baliisa abaana obubi ne muliisa abaana oleka omutwalo omwakazi n'agula mukene wa 2 akanana nakatwala mu kyaki nakatwalira Pastor Bujingo yati yamusabira alimba Pastor Bujingo alimba nze ate nemutegerera alimba kuva okugamba nti sex obufumbo si sex lunaku lwe lumu n'avaayo n'agamba nti tetwegattana teri mirundi giwera 10 gwe obufumbo kyakutwalayo sex yabyogera ng'agamba mbuki mbu obufumbo si sex muwasa avukola okuba onyimye omufumbo sex bwatyo yakyogera mbu obufumbo si sex Pastor Bujingo tasobola kyogera yagamba obufumbo si sex mu bbanga tono nnyo nga balukana tedi n'agamba tetwegattako na tedi mirundi giwera 10 beegatta emeka
oba yawandiika emeka saategeera kyaka beegatta eno be baana be balina buli mulundi mwana kati Pastor Bujingo ova n'agamba tewali lunyiri lugamba nti okufa kwe kulikola ki kwe lutaawukanya andage mu bayibuli olunyiri olugamba musabe ng'olwokutaano overnight esembayo omwezi oba esooka mwezi oba akulagira n'olugamba nti onaayawukananga ne mukyalawo era atwagende mu bayibuli egamba nti endiga zinaasondanga sente za Pentagon ate zinaabeera kati zigaane sonde musana ate Katonda ayinza okutubala atakuwa kifo zigaane omusana gubwoke Katonda ye nannyini byonna Pastor Bujingo atuukirira Katonda amuwulira amugamba kati amuwulira ne ssente bwe zirajjayo ekisawo ky'essente abantu baleme kusonda kuba abantu bajja mu church nga baavu balina ebizibu waliwo service Pastor Bujingo gyali yakoze n'ava n'agamba bana eryo tetusolooza naye twava ku kooti nga bamaze okugira omusawo gwa bayibuli twatuukira ku church ekkalani olw'eggulu era ne tubabawo ka service katu ne bayisaamu n'ekirabo kandi imagine service ya ddakiika 3 era ne bayisaamu ekirabo waliisizaamu ki Pastor Bujingo diro eryavuddeyo n'agamba bannange ekirabo leero tukireke oba ekirabo ekivuddemu leero katukikwate tukitwalire ku ddwaliro ly'ekawempe tugulemu obutanda ayambye bangi baawe emirimu kusolo kuliko shereza jjajja yamala tunda kibanja okukola soloti oba abantu be bagisonda Pastor Bujingo alina we yatunda najja n'agula soloti oba abantu oyinza otwalayo akalanga k'obwereere wakalanga kabasumba bameka nga bagenze ne balangira ku soloti mpayo abasumba 8 nga bagenze ku soloti ne balangirayo kyaki zaabwe bakoleeza tolaba ate abantu abasonda waliwo yali addiziddwako naga soloti ekozeyo amagoba ga zino kati nawe eryako Pastor Bujingo yali akozeko ekijjo nawano bagamba Pastor Bujingo yagamba yateekawo ne sale nga bagenda sonda ssente oba zali zimaali kuŋŋaana lw'embala oba nateekawo emitwalo oba 3 oba 10 mwanazeta tugenda kulyako naye ekyemisana ennamayumba bakirya era ategeka bakirye naye nga yasunsulamu abalina ssente bye basanyonga bonna tebalina mazima tebabwe yagamba nga abantu tima data neza osigazeemu transport kale gosobola ziwaayo gwe bagambye omuntu omunaku ategeera omuntu alina ebizibu ategeera anti era bakyabafuna nnyo kisooka nze ensonga lwaki mbagula teri gwe bajja ssente mu nsawo omuntu omunaku tategeera omuntu omunaku abanga mwana muto gwakulowooleza kati babeere paka bwe balifa babeere kuba kati onenya Bujingo babadde mbo bigana byayogera kugambye omuntu omunaku talowooza kati nabo bavunaaneko obutalowooza balowooze nga gwe atagendayo kuba naye waliyo nga tolowooza nali ndowooza ate singa nali sirowooza bino sandi bikutte tewandi byogedde nali ndowooza gwe Bujingo yangobako alina ebbaluwa yo nangangoba alina ebbaluwa ng'akuwa omulimu alina ebbaluwa ng'akuwa anti nze sigusaba sisaba mulimu byampita era nze yeegoba bini sibula abantu era ebbanga lina mali wa Bujingo sina contract naye bandeetera contract n'engidoojinga tulinde ekiboozi kya Bujingo ne Makula ku Mande waliwo ebiriyo bibiri pati tutwagitaddeyo ku Megatron naye nga banafe aba Solar Icon Uganda Limited abena ngo bakubirako ku simu eri waggulu balina amatala ga solar pass za solar TV za solar ayina faamu ngoyagala ku solar musaze tekagenda ku faamu yo ngo ine enkoko nga bano basobola okuteera mu solar onaoba ogyetaaga balina battery za solar buli kimu ekya solar akapande weekali okebirako ennamba z'essimu ate agikabogoza omusomi w'edduwa beranga omunoonyaako akonya ebizibu by'enjawulo namba weeri awo ate banafe aba Megatron Events ku 0707751503 bakwata emikolo videography ne photography oyina mbago oyina birthday buli kimu kyolina bakuyamba okubera nti abakwatira omukolo gwo ne bagufuula ogw'enjawulo aba masimu wa NW Phone City basangibwa ku William Street ku kizimbe SP Plaza level ya 2 edduka namba 25 abakubireko essimu yaabwe eri 0703 0703 kaga mukaaga 14 23 0703 kaga mukaaga 14 23 balina essimu otandikira ku mitwalo 10 smartphone ng'ekola bulungi nnyo ne bwegwa mazzi tekola ki teyonooneka so osooka gigezesanga wakava wali kakati gwe mukuto gwa Megatron Media toga nti nobeera ngu subscribinga likinga ate oberenga osharinga ne MC Uncle Bin Mega channel yo mugende ku mberenga mu subscribinga kwali bulungi nnyo amusaba bulungi amuloko TikTok yaffe eri MC Uncle Bin ne Facebook zonna
mugendeyo ne ku mikutu gyaffe mugendeyo muno nabagala okubeera nti mulanga naffe mulangeko naffe business tukuba abantu mu maaso bakuba ku ki bakuzira 750 90 99 86 0750 90 99 86 ne namba endala yawo wansi ku YouTube yaffe ndio sojikubako n'otula n'obonda banyimirizo nga nja kulangako nammwe oyina saluni oyina somero oyina hoteli oyina business oyina duka oyina supermarket kyonna kyoyina oyina bala fetubiranga oyina chachi yagano okujja mu endiga nze nja kuwa tactics nkuwa tactics nkuwa ku mafuta agamo engenzo yetendiga kale mswe bulungi mwera fumbu kulembo yes Uncle Bean Pastor Bujingo ndowooza omuwulidde ng'agamba nti teriyo lunyiriri lugamba mbu kufa kwe kuli twawula gamba nti taatawo nti yagambye mbu teri lunyiriri lugamba nti kufa kwe kuli twawula lulimu bya sitaani ebyo so kino kituteekawa ndabanga alumba Teddy naye ate ne makula tali seefu anyweza bufumbo bwe kuba saawa yonna kati Bujinga anyweza divorce ye okyaliko bakita kunyweza divorce bakita divorce okunyweza gye yalaga si yakola si kiki bakita kwekaza actually singa batandikawo ekibiina mwekaze production ye ne lweyipi yatandika kunama cream production kiba kunama cream production akati singa ne gundi ani Bujingo ne gundi ne lweyipi batandikawo ekibiina bakita okwekaza singa kikola ki nga tuze ku bintu bya Bible waliyo Kongo wasabangako Bible egambye eti Pastor Bujingo alina olunyiriri mu Bible olumugamba nti Bujingo olifuuka omusumba selumanya Pastor Bujingo alina olunyiriri mu Bible olugamba nti ndibayitanga mujje mubeera abasumba Pastor Bujingo alina olunyiriri mu Bible olumutuma mu kibuga byonna bye tukola tugoberera Bible kiva naye awakanya biri kale Pastor Bujingo alina olunyiriri mu Bible nga lwa Katonda alina ekitabo mu Bible nga kya Katonda asoma mu Matayo Yokaana Isaaya Marko mwakola ki mwasoma Pastor Bujingo alina olunyiriri n'olumu lwali lumukiddeko tomanya Pastor Bujingo abatakkiriza amateeka gano gawandiikibwa nti n'okufa kwe kuli twawukanya lwaki bw'okuba omwana bagamba wa gavumenti lwaki bazaala abantu abatwalira mu gavumenti n'abasula eyo kibuzo kinene Pastor Bujingo ng'agenda okukuba empeta ng'agenda kufuna Susan yasooka kukuba mpeta nti tewali mu Bible bagamba nti tuteekebweko empeta kitegedde najja n'akuba empeta mpaka bwe yajjako ekyuma kuki empeta ku mukono n'atwala omuntu we ontegeera kakati wano ogamba tewali lunyiriri luganda kukola ki ebyo yabyogera dda neekaza ate Susan kati kankubuulira ekintu kimu bw'olabanga Naalongo adduse mu loogi gwe embeerera toyingira omanya ekiriyo kiki kikambwe right now Papa Gadgets ayapadde nakana akatukwendekako essimu yakuwadde atirisi yakuwadde naye mugumu tavaako sente atirisi yakuwadde yakampadde naye ate nagenda tukanga kamenyese mu nsawo aleeta kuwa akalala dako nade sikaagala ako sente ate sikaagala genda ku nsonga kakati gundi mazima kakati olaba hani Susan Makula nze nkugamba ekintu kimu Teddy adduse mu loogi bw'ate oyingira ng'akaaba gwe embeerero kaki oyingira bw'aba asobodde okwawukana n'omuntu bwe baatoba okimanyi Pastor Bujingo yafiirwako omwana ne bamuziike wabwe Teddy omwana yasookera ddala ebyo jja bireeta eri kakati ono bw'aba tujja buleeteremu episodi zaffe kakati ono bw'aba mazima ddala aseewo omukazi gwe yazalamu n'abaana n'abaleka naye gwaki okuba nnyo Makula ayogera ebigambo bino wali omulabeko ng'ayogera no kati muli mu nsiko naye mugamba ogamba nti kakiri oli bagamba nti ekirya neyiba bekimayo neyiba kiryani kirya ggwe singa gundi analaba endiga endala enyirira Pastor Bujingo naye Makula mujja kwawukana kuba tewali lunyiriri muganda kukola ki wawukana ajja kulya nga takulira mirembo era yawukane era agende n'omuki n'omulala okitegedde budde bwonna Makula nawe bakola ki kale ate jjukira gwe tolinawo ka insurance nti ozadde kakulesereseewo pozi nga Bujingo yagala tazaala
abere ali bulamu bali ka sente bali abaana nabe abere safe kuba bombi balinayo omwana makula alinayo mu Bujingo alinayo bali oshitegedde ali ne bwino omutono aliwo ntinono wa makula wa Bujingo naye tujja muleta mu episode yeri loira kakana kakati bovoino ogamba ntino tebalunyiriruka kwawukana kitegeza abantu twawukane bwoto ulira mirembe kwaki yawukana nawe katonda bwato anti wali wayogeredde nzate mpagira Bujingo ati ekyo kiddawo kigamba nti kabosaba katonda mu mwaka guno n'atakuwa mwawukaneko tomuwulidde mirembe takuwadde buli kyolagamba kiba tekiriiwaawo yawukana ye pastor Bujingo agamba mbolemera olema n'omuntu ne mweremerako muli anti mwagira kufa kutulawona okakananga tata Bujingo ne mama bayawukana simanyi bali aba bali babiri nga bodde kyakulabira kibi kibawa abantu by the way oli yekaliza mu nsobi ye naye afunye engalo engalo azifunye zitya toziwulidde mu zibadde 3 mu bantu 3 mubaddemu engalo 3 mu kyaki ya pastor Bujingo mulimu abantu abatageera bakyategeera mulimu abantu abakyategeera beyawulamu nga bagamba kale waliwo ebigambo byayogera ebirungi bye tutwala ebibi tubimulekera kyovula bafa n'oguntu gwe kati abatwala ku bibi era amaka matono byonna byogere naye afande Mbabazi afande Mbabazi atakoze atya yebale tulaba afande Mbabazi nkulamusiriza hakati pastor Bujingo ekitooyo yonna gyakuba ku mukazi ku Bayibuli n'okusimamu omanyi pastor Bujingo alina ekintu kyeyasomesa ate n'enkiraba manyi olulimi lutonzi yagamba nti abasumba bagenda mu Bayibuli ne basimbulizayo ennyiriri ezibafuvalinga mbusigaki ensigo kati naye agenda n'anoonya ebintu ebimufuvalinga okitegedde anoonya ekintu ekimukola ki ekimufevalinga naye ate tekigenda wangaala bwe buzibu gwekiinako gundi ki gwe kati nabawa emyaka 7 wakaita weegi ebiri mweteneze n'ensuza kuba gwe buli woovaayo okuba Bujingo simukuba oli taata wange anti labayo omugambako ng'omwana anagamba ku taata we mbulwaki tewabyogera ng'okyaliyo naye olabika enkulu y'omu Suzani Mwannyoko kale Suzani yabe mwannyinaze naye kiriwo ekiti ono agambye mbulwaki tewabyogera ng'okyaliyo tobuuza oyinza okwasimulira mu kyumba ky'empologoma nga mwoli obutumbavu bubajjudde emitima mukazi musajja mukazi era byonna oyo muleke byesibe bino ebibba abasajja muleke kaakati kaki ate akakobye va ku mmotoka naawe